Entambuza ya business n'entambuza y'emirimu abantu batambula okuva ku kifo ekimu ogenda mu kifo ekirala kino kitwaliramu n'okutambula okuva mu ggwanga erimu ogenda ku ggwanga eddala. Nkwaniriza ku programu ebyenfuna nze Peter Atenyo. Olunaku olwaleero ndi ku kisaawe ky'ennyonyi ekya Entebbe International Airport era ngenda kutunuulira entambula y'omuntu okugira ddala ng'atuuse ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe, misoso si gy'oyitamu okulaba nti olinnya ennyonyi na biki by'oteekeddwa okumanya ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe kweno terminal empya. Tambula nange mu lugendo luno nga tutambula ekisaawe ky'ennyonyi eky'Entebbe. So my name is Kenneth Otim and I work as the Principal Public Affairs Officer here based at the airport. I'm in charge of airports. Where we are right now is our VIP facility. This facility is owned by the Ministry of Foreign Affairs, but we run it on their behalf. So people that are diplomatic, the MPs, those delegations that come here when they have been seconded by the Ministry of Foreign Affairs all go through here. The first family, they also go through here. The Prime Minister, ministers, they go through here. As part of our non-aeronautical revenues, we also want to create what we call our commercial important persons launch. Somebody traveling in economy can be able to pay some money and we cater for them. Yes. So as we enter the VIP facility, all persons, regardless of their status, they will be subjected to security screening because three core important values in aviation, that is safety, security, and facilitation. There is no single of them that can move along without the other. So the three move hand in hand. Ebyobusuubuzi okwetoloola ensi yonna bitambula wamu n'ebyentambula okuyita ku nguudo, amazzi, eggaali y'omukka wamu n'ennyonyi. Uganda y'emu ku nsi ezeeyongedde okwettanira ebyentambula y'ennyonyi mu kyasa kino. Ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe, abantu abasoba mu 600 okuli abasuubuzi, abalambuzi ssaako ne bamusigansimbi bayingira wamu n'okufuluma eggwanga buli lunaku. Okusinziira ku kitongole ekivunaanyizibwa ku ntambula y'ennyonyi mu ggwanga ki Uganda Civil Aviation Authority, omuwendo gw'abantu abayita Entebbe gwalinnye okuva ku bantu 1.5 mu 2022 okutuuka ku bantu 1,993 mu 2023, ekiraga okuseeseetuka. Misoso ki gy'oyitamu ng'ogenda okulinnya ennyonyi? Bisaanyizo ki by'olina okuba nabyo okusaabalira ku nnyonyi wamu n'ebyamaguzi? Olwaleero ndi ku lugendo olw'enjawulo okukusoosootolera ebikulu by'osaanidde okumanya mu ntambula y'ennyonyi mu Uganda ku kisaawe Entebbe. One of our mandate as Uganda Civil Aviation Authority is to promote tourism. And when you look at this wall of fame here, we are trying to show our visitors what they expect to see in the country, where we have come from. So this is our wall of fame. As you can see, Entebbe being constructed manually by the laborers. We are talking about in the 1950s. You are looking at one of the Imperial Airways, the aircraft at that time. You can see how Entebbe International Airport was. So this is our wall of fame, where we have come from, at the same time promoting tourism in Uganda. This is what we call a flight information display. When you're seated here, you can see the aircrafts that are on schedule, those that have arrived. This is very important in every facility. As you wait, you need to be here on time.
some of the cargo aircrafts are not scheduled. It's until when they have got enough volume of cargo to fly to Entebbe that they fly here. An example is Magma, that big aircraft that carries quite many tons of cargo. This is our customer service desk. The people abantu abatuula ku mmeeza eno kati kanzire mu Luganda since eno BBS abantu abatuula ku mmeeza be batuyamba okukwasaganya abo ba delegates baffe oba very important persons abayita mu VIP lounge muno waba bagenda okugenda kwa arrival babayamba with immigration services and checking their items. All these people that you see by shifts, how many shifts is the balina shift nnya abakola emisana n'abakola ekiro. Then of course there is a day when they are off. So emirimu gye bakola wano minene nnyo nti nno ogenda okuvaano nga yes there is value for your salary. So tubeeyanza nnyo emirimu gye bakola. Tulina abakyala n'abaami. Yes, abaami be bali ab'emabega abo. Bwe tuba tuzimba airport normally tulina flat surface. Lwaki airport zifladinga nnyo nti wasinga wabeera paved ng'amazzi tegalina we gayingirira mu ttaka. Kati green ono tumulekawo okunywa ku mazzi agamu. Kati saa zino twogerera olowooza olaba omusanya mungi naye airport yandibadde n'ekidiba ky'amazzi. So wano twasalawo tuteekewo fountain eno ne tulekawo ne green ono otuyamba okunywa ku mazzi olw'okubeera nti wano mulabye ebizimbe amazzi agavaako mangi, paved areas ne fountain eno nti omusana ogwaka at least tubeerako ne ka humidity. Tuli kwa arrivals era bwe twaggulirawo ekizimbe kino nga tugenda okuhostinga NAM ne G77 abantu bakikkiriza baali batudde wali nga balinda ku departinga yali departure tent ne tubagamba bannaaye okutandika ssaawa zino mukirye mu kizimbe ekyo ne bagamba wawe tugenda ne tubagamba muli ba mukisa nti mwe mugenda okusooka okozesana. Nze nsuubira nti ne flight zadelayinga kubanga buli omu nga tayagala kugenda. Sooka nkube ekifaananyi. So abantu baali excited. Wali olabyeko omuntu nga abadde n'omuntu we wabweru w'ensi n'amalayo emyaka katugambe nga 2 essanyu ly'obeera nayo ng'omulabye enduulu z'okuba kati ze nduulu ezaali wano nga tuggulawo ne tulowooza nti ani atuuse muyimbi kyoyo naye lyali ssanyu ly'abantu okubeera nti facility eno baagirabanga eri so beautiful nga tugiggulawo. Numbers kati nga guno omwaka mu January we twabeera ne NAM ne G77 summits twarecordinga 196,000 passengers as opposed to 177,000. Kati nga mu February twalina ba delegates abasukka mu 1,900 abajja wano for those summits. Naye nga on average
airport eno kati holdinga ba passengers especially those who are departing bali mu kakaaga, those who are arriving bali mu 5,000. ate wanti tukkiriza muntu kupaakingawo era kuva olaba obupande bukugamba drop and exit, and this airport is a non-smoking airport. Tukyakirowoozaako okulaba oba tusobola okufuna area nti omuntu we basobola okunywera sigala, but as per now this is a non-smoking airport. Era kuva olaba drop and exit, no smoking. Kkiriza ngeneko mukumulamu katono nkomewo n'ekitundu ekyokubiri wabula kkiriza nkulage akatale k'ebyensimbi nga kayimiridde nkomewo n'ekitundu ekyokubiri tovaawo. Tulabye nti abantu babadde basumbukanye ng'abantu basumbukanirwa nnyo. Tiketi ye ekugamba nti kilo ze tukuwa ziri 3 ne nobeera ng'omugugu gutaddemu kilo 5 kyokka abakwerekeddeko baba bakyali eno. Tojja bagamba mujje muzeeyo bino ebirala kubanga kilo kati wantukuwa omukisa weepimire oyawule nti eno keesi erimu bwe ziti kangikendeezeeko nteeke mu keesi endala. Era extra kilos ezo ezitali ku tiketi yo oba ozisasulira. Kati wano oba omanyi kilo z'ogenda okusasulira, naye luli twafunanga obuzibu nti omuntu ayingira mu checking counter n'ogamba nnyabo oli entitled to 30 kilos naye omugugu guli mu kilo 5 ogenda kusasulira kilo endala 2 sirina sente naye ng'ate boze nabo bamaze ogenda. So guno gwe mukisa nti otekako n'omanya kilo ezisinga mu tiketi yo zerina deni ne sente mikazi ogenda okusasulira. So kwe kuteekawo minzaani. Kati tugenda kubeera ne ka area aka waiting lobby awo. Aha, yes, ng'olinda flights zo bajja kubeera nga bali awo okubeera nti otuuse mangu naye flight yo teneba kutandika for checking, so osobola okutuulangako awo n'olinda. Since ekizimbe twakakiggulawo tetulina kuteekamu restaurant, era omuntu aba ayagala okulya emmere ate kuva basanga nti bafuluma ekizimbe ate ne bagenda eri balye emmere bakomewo, ekitali suppose kubeera bwe kiti nti omuntu bw'ayingira muno alina okusangamu emmere, alina okusangamu buli kimu. Information desk eno tuteekawo abantu abakozi baffe okuyamba ku batambula. Some requirements bayinza okwetaaga nga ofiringa form online naye ng'oli aze ne katooki. Kati abantu edda social media outbursts ziri ezaali ku airports walaba nga bwe nzija n'akasimu akatooki nga oyinza okufunamu omuntu ali muno ng'oba mukozi waffe oba nga mu ba airport stakeholders nagamba oyagala nkuyambe kankudownloading efoomu eyo ku simu yange nawe genda kumpayo sente bwe ziti
awo tetukyayagalira era bwe tukukwata nga ojja kumusaabaza essente zonna awo eno paasi tugikuggyako n'obeera nga tukugoba wano ku kisaawe. So ne tuleeta information desk eno tisinga oze n'essimu naye nga foomu gye weetaaga yeetaagisa internet jangu emabega wano oba jangu mu maaso wano abaami bano bakubuuze tiketi namba yo biki bakugulirewo foomu bakuyingizemu data obeere nga oli mu system. Kyotategedde kyonna jangu obuuze. Mugenda ne mugamba nga mulabye abantu bali mu biyuga ebirala mbu Entebbe International Airport ng'oli yagenda mu sinki n'anaabiramu ebigere. Njagala mulabe ku lavatories zaffe we zifaanana. Tetulina kamera gye tuteeka mu washrooms zaffe. Era ekyo ekifaananyi ekyali ku social media nga kiraga omuntu nti anaabira mu sinki si kya airport. Nti bw'oba tulina ssente za extra kilos boze nabo baddeyo n'ebintu byowa ewaka. Bwe kitali ekyo yingira muno ng'omanyi nti ogenda kusasulira kilo bwe ziti okubeera nti otambula. So the moment you pass here tokkirizibwa kukomawo. Ne bali abakuleese ndowooza obalaba bakomaawo tebakkirizibwa kukola ki? Wano twetaaga kati omuntu yekka gwe bayita passenger. Era ye first screening yaffe wano. So tu screening wano tuyingire. Eyo terminal gye tusuubira nti mu mwezi gw'omusanvu tujja gigulawo. Flow eya wansi ewedde awo nga woolaba awo wagenda kufaanana weewati nga wa giraasi. Era terminal eyo egenda kuyungibwa kweno. Checking counters zino tulina 28 zigenda kweyongera paka eri tugenda kubeera ne boarding bridges 3 ekizimbe kuli. Kweno terminal tulinako boarding bridges 2. Eyo terminal eri 20,000 square meters. So tusuubira nti terminal eyo weggwa neeno gye tulimu tujja kubeera nga tulina capacity eholding abasaabaze 1,300,000 omwaka. 3 million passengers. The maximum this airport has gone yali nga tetunabagenda mu COVID 2019 twabeera ne 1.98 million passengers. Ne COVID we yabeerawo ne tuka mu 5,000 ne tukako mu 4,400 olw'okubeera nti twalina repatriation zizokka n'abo abaali bakomawo. Kati buli airline erina okuba ne logo yaayo wano. Kati njagala kutapinga ku Uganda Airline eggulawo nesooka nekuwa nti tolina kubeera ng'otamba n'explosive ebintu byonna flammable liquids. Kati ogala n'ogula perfume ennungi n'olabira ogiteeka mu check-in bag n'ogiteeka mu carry bag. Tugenda kulaba wayo nga kugamba nti gijja eyo gisuula apo. Kati wano nze siri kutambula naye obanga olina boarding pass ticket yo back olina ticket yo onyigaawo ticket number ng'oteeka muku. Kati nze tosobola kufoginga ticket number. Kati katugambe kanteekemu ticket number wano yonna olabe nti ne bwe nfoginga ne bwe nfoginga tesobola kukkiriza. Olaba wano bwe nteekamu 80 space J ku desk eno tukebera empapula z'abasaabaze oba ntuufu oba nfu. Musaabaze bw'ajja, musaba passport n'omusaba ticket
n'abikuwa n'okulaba ekifaananyi kya passport ne ticket oba yeye ticket n'ogenda mu system nolaba routingi ye nga bw'atambula ebisaanyizo by'ayina bye bitamba ne tiketi ye byebyo ebituufu oba nedda bw'aba ng'olinamu okubuusabuusa n'oyita the immediate supervisor again n'akukebera ku passenger oyo bw'aba nga si yeye we call police, we hand over and we make a report. Kati bano bowulira abagamba Entebbe International Airport nagenzeeyo ne baŋŋaana okutambula abamu babeera ne forged documents forged passport ticket visa byonna biri forged tourist simanyi visa nga biri forged kati bwe bujja wano ne tulaba nga biri forged tukugamba ebintu byono biri forged era tukuyitira ne security ono alina forged documents mugende mu interrogating for further what action era omwezi tubeera n'abantu nga 203 mu kitabo kyaffe abaregistingibwa nti bajja wano ne forged documents so bwe tugaana abantu okutambula because airline yonna etwala omuntu gy'agenda omuntu oyo n'abeera nga ali inadmissible omuntu oyo takkirizibwa mu country eyo bakyajinga airline nekoma wano nekyajinga ground handler lwaki wakoze document verification lwaki wakkiriza omuntu ono atalina biwandika alina ebifogi okugenda mu maaso okugenda gyagenda so they penalize the airline penalizes the ground handler. Olunaku olwaleero tutunulidde entambula y'emirimu kisaawe ky'ennyonyi eky'Entebbe era nga wolabye ebintu ebyenjawulo na biki byoteekeddwa okumanya ng'omusaabaze ayagala okutambula nga akozesa ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Nze Peter Atenyi, puroguramu ebyenfuna kangikomye wano olwaleero ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka.